بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي era kigambibwa nti mu mwaka ogw'omwenda ng'omubaka amaze okusisinkana Saida ng'ebika bitandise okusiramuka oluvannyuma lw'okusenguka omubaka alayhi salatu wassalam bwe yalaba abantu ba Iyad yababuuza nti Qus aluwa kyebava bamuddamu ne bamugamba nti oyafadda giisewo emyaka nga 24 omubaka alayhi salatu wassalam kyava abagamba nti mujjukira bulungi omusajja oyo nti yayina eŋŋamiya emmyufu ate yayina ebitontome ebirungi amakulu ebyali byawula Allah tabaraka wa ta'ala ani akyabijjukira byali birungi era baali babikwata omubaka alayhi salatu wassalam n'asanyuka era byamunyumira ekyo kikutegeeza nti ebigambo by'omusajja oyo byalimu okwawula Allah tabaraka wa ta'ala olw'ensonga nti omubaka alayhi salatu wassalam yabyagala abasajja abayawula Allah tabaraka wa ta'ala abamanyikiddwa baali bana abasajja baali bana Qus ibn Sa'ida tetumubala mu abo naye nga naye yali mwawuzi wa Allah tabaraka wa ta'ala olw'ensonga nti lwaki tetumubala olw'ensonga nti ye ate teyali mukurashi naye katwogera ku basajja abamanyiddwa abakurashi abaali mu Makka nga bo ba hunafa era baawuzi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Hisham atunyumiza nti olubereberye ng'omubaka alayhi salatu wassalam tannajja abakurashi bakola ekikujjuko ky'amaanyi nnyo wabweru wa Makka kyebava bayita ekibuga kyonna bajaganyize wamu basanyukire wamu n'amasanamu gaabwe naye nga kiri wabweru wa Makka era baagenda ne basanyuka ne basala ebisolo ne bakola tawaafu nga beetooloola amasanamu gaabwe ne bajaganya ne bacacanca kati bwe bamala okufuluma Makka yonna n'ekala bano we beezuulira olw'ensonga nti baali bana ate era be baasigala mu Makka nga bawulira ensonyi okubuulira abantu abalala kubanga ekintu abantu abasinga kye bakola kibaako obulabe bw'amaanyi bwe kibanga gwe oli omu atakikola oba muli babiri abakikola kati ekyo kiba kyama era bw'oba okyatudde bayinza okukolako ensonga y'obulabe kati bano beezuula batya oluvannyuma olw'okuba nti abantu bonna baafuluma mu Makka n'ekala kati ne basigalawo bamala okusigalawo kwe kutta omukago ne bagamba nti engeri gye twezudde nti tuli ku ddiini emu tukuume ekyama kyaffe tuleme kubuulira bantu baffe tutandikewo omukwano ogwa nnamaddala era ne batta omukago ne kiba bwe kityo era nga omusajja eyali asooka yali Waraqa ibn Nawfal ibn Asad Waraqa ibn Nawfal ibn Asad saagala mulyerabira erinnya eryo Waraqa tumumanyidde kwani tumumanyidde ku mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallama Khadija binti Khuwailid ibn Asad Khadija binti Khuwailid ibn Asad kati awo mulaba nti Waraqa ibn Khuwailid ibn Asad bataata banjawulo naye nga baali ba Luganda Khadija yali mwana muto nnyo ku Waraqa olw'ensonga nti Waraqa yalina emyaka 5 ate nga Khadija bebi taata wa Waraqa ye yali omwana asooka mu taata waabwe ate taata wa Khadija yali omuggalanda radiyallahu anha yali omuggalanda ku taata waabwe owookubiri yali Ubaydillah ibn Jahsh Ubaydillah ibn Jahsh saagala mulyerabira erinnya eryo omubaka alayhi salatu wassalam yamwinako oluganda ku ludda lwa maama w'omubaka sallallahu alayhi wasallama Amina kati ekitegeeza maama omuto ow'omubaka alayhi salatu wassalam yali azaala Ubaydillah ibn Jahsh oluzungu kye tuyita cousin owookusatu yali Uthman ibn al-Khuwairith njagala diddamu Uthman ibn al-Khuwairith owookuna yali Zaid ibn Amru ibn Nufail Zaid ibn Amru ibn Nufail oyo yali owookuna saagala mulyerabira erinnya eryo Zaid ibn Amr ibn Nufail yayina oluganda ku Umar radiyallahu anhu ng'era bataata banjawulo kati era yali cousin we nga bava mu bataata ab'enjawulo yayina emyaka nga mikulu nnyo ku Umar radiyallahu anhu ng'era Waraqa
ibn Nawfal bwe yali omukulu ku Khadija radiyallahu anha. Kati asooka Waraqa ibn Nawfal ibn al-Khuwailid, Uthman ibn al-Huwairith, Ubaidillah ibn Jakhsh ne Zaid ibn Nufail. Abo be bantu abana abaayawula Allah tabaraka wa ta'ala nga tebeetaaga kumugattako kintu kirala kyonna ng'Obusiraamu tebunnajja. Abonna abana baali banjawulo mu Bakurashi bonna era be baayawula Katonda ng'Obusiraamu tebunnajja era buli omu alina ekyafaayo kye. Kati we beesanga ne beebuuza ekibuuzo kimu, naffe tugenda kukola tawaafu ku mayinja gano? Naffe tugenda kusala ebisolo nga tusalira amasanamu gano? Ekyo tekisoboka. Kati awo we baayogerera ebigambo bino nti leka tunoonye eddiini ya jjajjaffe Ibrahima alayhi salatu wassalaam. Ekyo ne kiggwa kyovola nti Allah tabaraka wa ta'ala ayita Ibrahima alayhi salatu wassalaam hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Omubaka Ibrahima alayhi salatu wassalaam tagattanga ku Katonda na kintu kirala, era ng'abasajja bano bwe bagamba, era tumanye ekyafaayo ky'omubaka Ibrahima alayhi salatu wassalaam bwe yayogera ng'anoonya Allah tabaraka wa ta'ala gye sijja genda mu ebyo byonna bye yayitamu. Abantu bano baali bagezaako okulaba nga nabo babiyitamu. Kati Waraqa ibn Nawfal n'asalawo n'ayingira Obukristaayo, n'atandika okunoonyereza Obukristaayo, era yasoma ebitabo eby'enjawulo, n'ayiga ennimi ez'enjawulo nga Olu-Aramayiki n'Olu-Hiburu, n'agaanira ddala eddiini ey'Abakuraishi ey'okusinza amasanamu. Era yali amanyi okuwandiika n'okusoma. Ebyafaayo bya Waraqa tubimanyi, mu myaka 8 yali amaze okuziba amaaso, era tukimanyidde ddala bulungi nti omubaka alayhi salatu wassalaam yafuna obubaka ng'awezezza emyaka 4. Era buli omu akimanyi mu basoma ebyafaayo nti Waraqa yali abalibwa nga profesa ekiseera ekyo, omusajja omukenkufu mu kusoma n'okuwandiika. Abantu abasinga lwaki? Kubanga abantu abasinga ekiseera ekyo baali tebamanyi kuwandiika na kusoma. Kati ekiseera ekyo bwe wali nga omanyi okusoma n'okuwandiika, walina okuba nti oli musajja mukenkufu. Kati Waraqa yali mu ssa eryo, ate era yali yayiga ennimi ez'enjawulo ze twogeddeko. Era y'ensonga lwaki Khadija radiyallahu anha bw'amala okufuna obubaka yamukwata n'amugamba nti tugende ewa Waraqa, kubanga bino by'oyogera situbirabangako ate era situbiwulirangako mu bbanga litumazeewo wano ku nsi, tetukiwulirangako mu nkulaakulana zaffe. Tugende ew'omusajja ayina okumanya. Khadija kyava agamba nti kino kye tubadde tulinda, kino kyoleese kye tubadde tulinda ebbanga lyonna. Era y'ensonga lwaki abantu abasinga balowooza nti omuntu eyasooka okuyingira Obusiraamu yali Abubakar Siddiq, naye nga ffe tugamba nti yali Waraqa. Lwaki? Olw'ensonga nti omusajja yakkiriza Obusiraamu nga n'omubaka alayhi salatu wassalamu tannakakasa nti mubaka, ate era nga tannategeera kyekigenda omukkako, ye nakkiriza. Tukijjawa y'ono omusajja eyakkiriza Obusiraamu ng'omubaka alayhi salatu wassalamu akyatya, tamanyidde ddala kiki kyabadde, tannategeera kiki kye yassibbwako. Omusajja n'amukkiriza, nakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Ye gwe awuliriza olwaleero embeera bw'eti bw'eba ekutuuseeko osobola gitwala otya? Kati kyava agamba nti kiki ekyanzijidde, omubaka nga byalimu, kiki ekyanzijidde? Kati Waraqa kyava amugamba nti ekyo ekyakujjidde kyekyajja ku Moses era kyekyajja ne ku Jesus, Musa alayhi salatu wassalaam, Isa alayhi salatu wassalaam. N'amuyita Naamusi al-Akbar, ow'omukwano ogw'omunda omwekusifu. Y'ono Katonda gwassa eri ababaka okubategeeza obulungi bwa Allah tabaraka wa ta'ala, era muntu mukulu nnyo. Waraqa kyava ayongerako ebigambo bino n'agamba nti ndabye nnyo obubaka buno okujja, ndabye nnyo obubaka buno okujja nga nkaddiye. Senga buzze nga nkyali muvubuka nvuumuulo, n'ali kuyambye, n'ali badde ku sayidi yo, n'ali kuwagidde. Olw'ensonga nti awo wonna mu myaka emito yali anoonya nga bwe tusomye, Allah tabaraka wa ta'ala n'amuwa ekyo kye yali anoonya obwedda. N'amugamba nti n'ali badde naawe abantu bo bwe baligobera ku kyalo kino nga baagala okutta,
abantu bo we baligobera nga tebaagala kutunulako, nga baagala kusaanyaawo, nga baagala kusiba, kutta, kufumita. Omubaka alayhi salatu wassalaamu yeewuunya nnyo ekiseera ekyo n'agamba nti abantu bange abanjagala bwe bati okufa bajja kungoba, n'amugamba nti bajja kukugoba olw'ensonga nti tekibangawo ku muntu yenna eyali azze n'amazima nga g'oyina ne batamukolako bulabe. Tewabangawo mubaka yenna oba nabbi yenna eyali aleese ebigambo by'oyina okuggyako abantu baamugoba nga tebabyetaaga biwuliriza ebyo. Khadija atunyumiza nti tewaayitawo kaseera fama labitha, tewaayitawo kaseera Nawfal Waraqa Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula. Kati awo ffe tugamba nti omusiraamu eyasooka okufa mu Makka era eyasooka okukkiriza eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala yali Waraqa ibn Nawfal ibn al-Huwairith. Kati ye Ubaidillah ibn Jahsh, emboozi ey'ennaku ey'ekitalo ennyo, omusajja eyali yayawudde Allah tabaraka wa ta'ala olwawula, omubaka alayhi salatu wassalaamu bw'amala okujja yayingira eddiini y'Ekikristaayo. Bw'amala okuyingira eddiini y'Ekikristaayo, omubaka alayhi salatu wassalaamu bwe yaleeta obubaka yamusanga nga Mukristaayo. Bw'amala okuwulira obubaka n'ayingira obusiraamu era n'awasa omukyala fenna gwe tumanyi Salama. Naye bwe bamala okusenguka nga bagenze Ethiopia, Abyssinia, yasanga nga abantu b'e Habasha baali Bakristaayo ate nga embeera eyo yali yaginoonya dda, kyava asalawo n'addayo mu Bukristaayo era yafiira mu Bukristaayo. Bw'amala okufa omubaka alayhi salatu wassalaamu, awo we yasuulirayo ekirowoozo eky'okuwasa Salama.